Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtabananga bagizi bashiba karungi aka swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby mumutima gubera gucija guva gukona wetiti gukona wetiti Gravity omutuje mukuje kugombera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe nga ku YouTube channel olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Katuyingire omutabizi tulabe olunaku olwaleero. Hajati Wagisebo nkulamusiza mama. Hale sebo. Hajati nze kadimana manja ne kabogoza tukubidde watugambe tukubiro era byagala okutunnyonnyola. Bannange munyambye mwami kadima badde ndi bubi. Kikyajati. Munnange nina omukyala gwe nagoba ku nnyumba zange. Bamuyita N'abasiri. Omukyala oyo yava ku nnyumba zange amazeeko emyezi 5 nga tasasula. Emyezi 5 nga tasasula? Emyezi 5 nga taaka ssente. Ne mugamba va ku nnyumba zange mutima mulungi. Kakati omukyala ono ye mu myezi 5 ezo itakuwera yo ddala wadde n'ekikumi. Wadde n'akamu. Ennyumba zo za ssente mmeka? Nyumba zange za $25. $25 ddabo? Ddabo sebo. Kakati habo omugoba. Munnange bwe mugoba ng'agenda naye sebo ani kadima. Bukya mukyalo oyo agenda ennyumba zange zabulwamu abapangisa. Zabulwamu abapangisa? Ajja amalamu olunaku lumu n'agenda. Amazeemu 2, amazeemu 3 olwabeera aluddewo. Tebaabula bubuzi bajja ne bagenda? Bajja nga bagenda badduka budusi kiro siddamu na balabako. Kiki omutawaana guvaawa? Kirabika omukyalo yalina kyeyakola ennyumba zange. Kuba ne watubeera awo ekiro 8 ogenda okuwulira abakuba obusule. Wakunju? Ku nnyumba nga bafumba n'ofuluma olaba abafumba abakuba obukulu ogenda okutuukawo nga tolina kyolaba. Naye essaawa 8 omukazi oyo bannange namukola ki? Nga gwabawulira? Nga abawulira ssebo n'amatu gange. Kakati abantu abo gwabawulira? Mbawulira kuba n'abapangisa ekyabatwala. Era ebintu nga bikoona ekiro bisula bikoona mu nnyumba ne badduka abapangisa ba mirundi 2. Kati bwe badduka sente zaabwe badde ngozi baddiza oba nga bazireka? Bagenda bugenzi ne bagamba tebagenda kweteekera. Naye kakati gwe ogamba otya oli sure otya nti ono yabikola? Yabikola kuba okuva lwe yagenda luli we yali taliimu temwabeeranga muli. Saakola bubi ennyumba nazimuwa mutima mulungi ajja addemu ebintu bye yateekamu kubanga nange namugumikiriza ebbanga ddene. Kale amaze ebbanga we nazimba ennyumba nazza musango. Amaze ebbanga ki okuva lwe yagenda? Kati wayiseewo ndowooza emyezi nga 6. Myezi nga 6 bayagenda dda? Yagenda dda. Yeno ennamba yeriko n'abasirye? Yeyo sebo. Naye wandisoose n'omunoonya nga tonnatutuukirira? Mwami kadima nanoonyezza naye mpoye. Noti omukubira ku ssimu n'olaba? Newoomukubira essimu zange tazikwata wawulira nga nze aziggyako bujja. Tovaako katumugezeeko. Maama nkulamusiza nnyawo. Kale sebo nange nkulamusiza sebo. Obulamu buli butyamu? Obulamu bulungi sebo. Mpozi obubwo. Mukyala n'abasirye? Ye sebo mukwano. Kaakati mukyala n'abasirye? Babadde batutumye. Mwe baani? Nze bampita Kadimana Mayanja Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano. Muliwa? Nti tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Kiyesebo. Kakati nga batutumye? Waliwo Hajati atutumye. Atugambe ya Hajati wali wava ku nnyumba ze emyezi nga 6 emabega. Hajati kyoba nnyumba ki? Hajati yatugambye nti wapangisanga ku nnyumba ze. Era wavaako emyezi 6 emabega naye yagoba bugobi.
nga ku nyumba ze napangisa kwe kuli eyajati. Zeze nyumba ze zajati. Ajati nusula. Ajati nusula kiki. Kakati ajati atugambye. Yes, nti okuva lwava mu njuze. Yes, sebo. Zafuuka ekizibu temugenda mubapangisa omupangisa ajja nnaku 2 n'agenda. Kakati omuntu mbw abeeramu ennaku 2 ebikuba biri mu nju omwo awulira abantu abafumba kabalaza naye tabiraba. Yalowooza nti wateekamu ebyokola mu nju. Bukya ngenda temuli bapangisa. Atugambye nti bajja ne bagenda olw'embeera eri mu nju. Nga ate yaŋŋamba nveemu abapangisa bamuli bubi baagala kubeera mu nju. Kati ennyumba bwetyo ebeerekamu. Nze kannyini nagamba omukyalo oyo namugamba ngira mbeeramu kubanga omukulu Pulezidenti Museveni yatugamba nti tulina okubeeramu abapangisa tebalina kubagoba. Okuviira ddala COVID we yakola ki? COVID we yajjira. Kaakati wabanga yasala watu angobe. Kakati ekintu kiri omuntu wabagambye ove ku njuze sirabawo mutawaana. Nedda agume wabiba bikaaba agira abeerawo kubanga munnange yagenda nangoba ng'oba osanga ayina abagenyi be webanga webali agume yaani abagambye nti yaani amugambye nti nze nabateekamu. Anti kaakati maama enkudaala gy'okudaala mweringa erina kyeraga. Kati agume ki bw'aliko ow'abagenyi abagobe. Kakati bwe yakugoba kitegeeza ki abantu bulijjo batugobanga mu mayumba. Ne tuvaamu ne tugenda. Baba agume kubanze sina na kyakumugamba ate abagenyi abo bagamba nze sibimanyiiko bannange. Sibimanyiiko nze kasita yango. Ate gwe lwaki obayita bagenyi nga tobimanyiiko? Munnange osanga bajja okunkyalira ne basanga nga avuddewo. Wangi nnyabo nti bajja okunkyalira ne bansanga nga avuddewo kati agira atoba nabo. Baali bazze kukukyalira? Baali bazze kunkyalira ndowooza ne basanga nga ŋŋenze oba banninda lwendidda naye ate agamba nti bakaaba ekibakaabya kyandibanga njala abawe ku mmere bagira balya kubanga era munnange. Maama leka okudaala kuba ekintu kino kisaagiramu naye omukazi omusiranyiza omulemeza buli kimu kuba kati enduula gy'oduulamu ffe erina kyetulaga. Sebo siina kyakumukolera ng'olaba nina ekyokumukolera kati ayagala nkomewo nkole ntya agira abagumiikiriza nga wabawo ku byokulya kuba ate era tebajja kubeera awo ng'enjala ebaluma. Ajati abeera nabo bw'aliko owanga abagoba. Ajati nduwulira olumba olwo nduwulira. Nedda ogira obeera nabo oliko owanga obagoba. Lumbe gwe kugamba tugenda kulepuka byonna bigenda kuddira buli kimu kyokola tugenda kuddira. Ezo nyumba ate kugamba ebigambo bino tonnaba kuba ate era wonoobirumisa enjala ebyo ebikaaba tebijja kugumiikiriza njala. Nze nkugamba kimu nti ku mmere gy'olyako biteerengayo birya ogira obeera nabyo. Wango baano mu COVID ng'ogamba nti ate abapangisa baagala kweddiza nju ate beebo be wafuna kyakaabira mu nju z'abapangisa ate nno n'omumwa bijja era birindirire. Maama ebiki byo maama. Hajati taata maami kadi nawebale nnyo kasita ntegedde. Bannaye katugenda kukola tuti omukyala nga yeewera. Kasita ntegedde bagamba ekijja omanyi. Kinyaga bitono. Ogoba omusajja munno leka ezinakuzza katulepuke ate yo yalijja mu ggulu. Sansa mujigenza gitya ne kadima namayanja ne ankukabogosa ku 96.3 beat for my ekintabuli ky'omuziki naye kadde nga kagenderedde.